po jako akawuwo. Tetwagala kuddamu kino okusooka twagala kuddamu kukiraba kubanga naffe twasobako ku maathe omutonotono. Enteekateeka y'okuyisa embalirira ku division y'e Nansana kutabudde abakulembeze abalonde ko n'ab'ekikugu ng'okusinziira ku meya wa division eno Matovu Joseph Yolunwe alusonze bakulembeze ab'oku ntiko bagamba nti basusse okubulankanyanga ssente ezikuŋŋaanyizibwa ku division ate nga munisipali n'ezezibika ng'ate tebabawadde n'ambalirira nnuŋŋamu. Abo buli revenue source bafunako 12% kuyo naye ate waliwo ejijja direct kati nze nagambye nedda kati ekitu kireke tugire 12% of the total amount naye sente zaffe ziri ku municipality kati wano sindika ebigambo byange namutayiika. Okusinziira ku Matovu annyonnyodde ku musolo oguze kuŋŋaanyizibwa okuva ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu okutuusa nga ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'omwenda wabula ng'ezimu zonna tezimanyiddwa wagye zaalaga. 12% bw'oziggyako bw'ogijja ku ssente ezisigaddeko zikuwa balansi awo wansi obukadde 109 mu8 n'emitwalo 65 mu 1000. Naye ate etandika okubeera enneerufu kubanga singa kino kati kiddamu kati tunamanya tutya nti obasite mubadde mukola ebbanga lyonna mukyala Lilian. Meya Matovu alungamizza nga engabanya ya munisipaali ne divisioni webeera ebitundu 5 ku 10 ng'onannyonnyodde ku njawulo ebeera wakati awo wabula nga zino zezivuddeko okutabula abakulembeze bano. Nga zigenda mu center direct center we baziwa ne zigenda ku system zigenda mu URA ne baziza Ministry of Finance ate ne zikomawo ku municipality olwo municipality network ataano nayo nesigaza akaataano 50% naye nkizudde nga gye bagamba nti 50% gye batuwa sente nga bazitema size batuwa era leero mbaze nga okuva July nga lumu kwota we yatandikira esooka paka we yakoma nga 3 September nga municipality yali azamanya sente zaffe eziri mu bukadde 23. Yakiikiridde tawunikira ka munisipaali eno bino byonna bisambaze n'ategeeza nga abakulembeze balina okugoberera enkola eza gavumenti kubanga zibeera n'emitendera ko n'obukwakkulizo. Tubayise ekisinga okulu kwagala kufuna views okuva mu mmwe abakulembeze tulabe tutya butya bwe tugenda okulaba ng'ekitundu kyaffe ekya Nansana division kiva mu mbeera gye kirimu ate tugendeko ku mbeera endala obulamu obweyagaza. Waliwo enkyukakyuka empeereza egenda kuba ng'eviira ddala kumuluka. Ffenna abali wano akagambo ako twali tukawuliddeko. Abamu ku bakulembeze n'aba balina bizinesi mu division y'e Nansana nabo batuwadde endowooza zaabwe ku mbeera eno. Ffe kye tugamba eri bakama baffe aba division abatuze baffe tutuuse obakunga obutaddamu kuwa musolo olwa 25% atakomawo ku byalo gye tuli. Bwe banga omusolo bagufuula musala gw'aba chairman baveeyo batubuulire kaati kubanga bagulawo za akawunti naye sente ku byalo teziriiyo. Naye twongedde okusaba twawukaneko ku baaliwo nga bitugenda oteeka mu budget eno kuba egenda kubeera yaffe ate yeesoosa mu kisanja kyaffe tubenga kituwogerako tukiteera ddala mu nkola tumebbire kambiwandiiko nga wekubadde. Twakkaanya nti NGOs ziyamba community tetuli mu kukola business tuyamba omuntu owa wansi kulaba nti twongera we compliment on the government byekola. So n'olwekyo bw'ogamba nti owa NGO otandike mukyajinga akapande awo batokoze bulungi. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Municipality ekwata akasente kaffe ekatuwe naye ate etandika okubeera enneerufu kubanga singa kino kati kiddamu